ofuna kati awo wenyini ntini onali mfunye omukisa gw'abantu so muzungu ankwate kwa nane bye kuba binga tebamanyi nenzanya n'omuzungu oyo ne mukozesa amaliri nga grandmaster wansi yona grandmaster Manchester Samulumba ne mukozesa amaliri nze just ndi champion bwana ku champion yes no yali grandmaster yeah ne mukozesa me nagamba omusajja oyo Coach Robert namugamba omwana ono nkuwe sente meka nga mubuza mu luzungu kuwe sente meka Coach Robert nagaana kati embeera neyongera okunyiga nandemesa omukisa kale kiri ekivunyiza ekyokufuna omubeezi woti bwokivunyiza adi manyi wafunayo omuzungu nali ngenda kusobola singa nali banzikiriza okugana abazungu nali badde nyina abazungu naye nga mwetaaga muzungu wetaaga kumwetiba nzeyo niokwasa banjagala kwasayira mu kisonga kale esekulaba Uganda nti bampisiza mu binyo nandi badde nga ndi mulamu wange neyagala si bonna naye nkale nandi badde nga ndi mulamu wange neyagala sawa zonna nandi badde nga nekatiewunyisa sawa zonna wendi neraliikirirawo simanyi abamu tetukyalya ku mmere lockdown etulubi nti nandi badde ndinda ku sente za nabbanja naye kati nze layini yange omukono tegusatema fingerprint temakinga layini nagiwandisa mu manya ga mama wange kati byonna biri awo ensi ekulaba kirooto ki kyolina nze kirooto kyenyina njagala kuba nti wemba ndiwe kirooto kyenyina njagala kuzimba foundation ky'abantu abaliko obulemu nga balina talent ezo nga bali behind nga nze sita behind the darkness abantu ako nkaagadde nnyo njagala mbayambe nabo babeere nga bezimba ate mbazimba nga nabo bongere kuba nga babeera bamaanyi foundation yabaliko obulemu kyekirooto kyenyina nze njagala kuyamba byame kubanze wenkulidde family yange si yenkujijja nkulidde mu bantu nga ab'enjawulo nga beewunyisa ate n'abalala nga babulijjo kati kyekyo munaana bebali kumpa mboozi ensi ekusiimye kyenzikiriza era emboozi ejja kubaako ne beekyusa sonka badagamba abantu abakufuna mu namba y'essimu girina abantu bandinfunyemu naye omulanga gwenkuba andagedeko omulanga nti abantu basobola okuba nga bavayo bankwateeko nga mama fiina asobola okunkwatako kuba ndi saawa zino embeera gye ndimu naatera okugoba mu nnyumba kubanga omwaka gubampa gunaatera okuggwako nensaba nga Spice Diana nensaba nga Eddie Kenzo nensaba kale nezizabafana era nezizabafana kuba nezizabafana yali faani wange ne Spice ne Eddie Kenzo kubanga nsose bakoonako kuba nze nyina we natuukako wa bebe kuulaawo ne bangobera ku mulyango nentuukirwa kaseni kusaasira nga embeera endi bubi sifuna kyakulya ne bangoba naye nga bensaba abantu abo bobaye mbamanyi emyaka togitugambye kati emyaka gyange nage josi ginagimaya bulungi mama nenjimuza atajinza munyo naye nga nze bemanyi nyinza kuba ndi myaka 17 oteebereza bose nteebereza kwagiri kati obala emyaka 17 giri ku passport gye twamuteekawo emyaka 7 gy'omu kibira then 10 lino lyomaze wano kubanga n'amanya gano g'omugola nageetuma bwetumi ati naye mbadde njagala kubuuza kati olwo eri mu kibira baatuuka batikutu kati amanya nageetumira eno mwenyini mu omu nimamboza tukutuma emanya kyamanya neganjigira mutwe nengeetuma nganzi ng'abazadde tewali asobola kuntuma kati bali bakuyitanga ki wabeeranga nabo benabeeranga ne kati eriiso erinnya lye baali bakozesanga nnyo John bali nteeka zaako abaana simanyi lwaki balinga mama yali akuyita mama ye kati amanya gano geetuma abaana be bagankazaako eri negatandika okutunda John mama naye natandika okumita John nga tukyaliawo katono nga kuba era tanjagala kati bwenatuuka eno omu ne baŋŋamba tugenda kutuma ki ne bambatiza amannya ago mu omu kwista erinnya lyenjira Mwesije John Dennis nengeetuma gennyini nga tewali muzadde nti anantuma nga nyinza alina okwetuma nenetuma kati era naye gakuyita then kati awo nenyongera okuba nga ngamba abantu abaliyo basobola okuba nga banyamba kubanga kyempa nti nfune wentuuliraawo oba nfune nga kayumba nga kange ndiko okweraliikira kuba nti saawa zino simanyi gye ngenda okudda embeera etandise okunyiga tetukyalya nti kintu kyonna kati bembeera eyongera kunyiga bunyizi nenga Jenosali Musale oba asobola okunkwatirako ankwatireko enamba yange eri 0755 14 95 89 then ya manager wange wa Good Talent eri 07067 94 27 9 enamba yange so nkagudde mu kintu
ya manager wa Sonko kuba munayo anjijeko wala naye anjijeko wala ne baza ne Faruku naye yankwata nemfune nyuma mwaka mulamba kuba we nawe yansanga wo nali mfanga ne wensula nsula kutaka nsula kusumite tuina na mfaliso nangulia kumfaliso nenga mbera katika ateze muddala mwaka guna Faruku yakujjako engalo ne Faruku engalo yazinzijako simanyo ba nenga yanjjako engalo nenga yanyambako era naye ne niga nemwebaza kuba yankwatira kwa muye yita niga William yampe nyumba mwaka mulamba nenga yembere yongera kunyigira ddala kubanga katezemu buto lockdown bagitadde amata kyakola yabadde atunda upani mu kibuga nenga ate omuntu alina talent nganze nendyawo kyate nga ndi champion w'eggwanga kati yone mbere yongera kunyiga Genosali Musale Mama Fina ne president w'eggwanga abasobola asobola kubanga nkwatako asobola kubanga nfaayo aba ministry ya sports sinchikiridde eggwanga ne sina kyenfunye samu nkwatireko natera okudda wansi ate nga sandi badenzira wansi ate nga ndi champion w'eggwanga kati wembiroza mu byonna amaziga gabagaragara na compitamu star behind the darkness ekyo kyobasigala ng'okyalina kijja kutuusa wangi kale olwakutula n'ensi yange Uganda atakumira mpeera ku 10